gamba ensanguddewo ebigambo byonna bye nayogedde. Sisobola bisangulawo kuba nkimanyi Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi wa yumitu yawo bulamu ate yajjawo. Nze seetondera mayembe neetondera Allah eyantonda mpo omukka gwenzisa. Atwongereza ku bigambo bya Bajjo omutegesi w'ebivvulu. Bajjo yavuddeyo n'akola akatambi ng'agamba nti ekyasiza Baby Deo ye mayembe g'abadde yagula okunoonya obugagga. Agamba nti Baby Deo abadde yayingidde ebintu by'obusamize era mu kugula amayembe okunoonya obugagga ge gamuleetedde okumujja mu bulamu bw'ensi eno olw'ebyo bye yasobezza. Twongera akatambi kano nga Baby Deo yali agamba omu ku ba tiktokers ng'amugamba nti yeetonde kubanga amayembe g'amaanyi nnyo gasobola omukola ekintu. Nga ne tiktok omu amugamba nti ekisoboka ye takkiririza bintu by'amayembe era akkiririza mu Allah ye yamutonda. Baby Deo abadde musajja yakyuka mu nzikiriza ng'akkiririza mu nzikiriza ey'obuwangwa. Kubanga wano mu ggwanga buli muntu osobola okukkiririza mu nzikiriza gy'owuliramu emirembe. Waliwo abakkiririza mu buwangwa, waliwo abakkiririza mu Katonda. Baby Deo abadde omu ku bantu abakyuka ng'akkiririza mu buwangwa ng'akakanya abantu nti badde ku nzikiriza y'obuwangwa era yeesinga okubeeramu emirembe. Wadde nga bamu bagamba nti waakiri yandibadde akkiririza mu buwangwa naye ate n'atagula majinni kunoonya bugagga obw'amangu. Naye obuzibu nti yadda ku buwangwa ate n'agula amajinni nga kiteeberezebwa okuba nti ge gaamusaze. Tuwuliriza ebigambo bino kubanga bye bimu ku bigambo bya Baby Deo bye yasembyeyo okwogera ku mikutu egya social media babadde ku TikTok ng'agezaako okukayana ne TikToker. Katubiwulire. Mbukoma nnyoko bikula egundi obagaye mbukoma nnyoko abazeeyi bikula olubugo bagaye koma nnyoko. Rama agambye koma nnyoko. Ebigambo ebyo muganda wange nga bigenda kukalira ku lulimi. Olulimi lukale n'amalusu gawe. Ebigambo ebyo nsaba Allah olulimi olwange we luba nga alukaze ne shahada nga ngenda eri Allah nzite nga ndi musiramu nga siringa ggwe omushiriku. Olulimi olwange nsaba Allah alukalize ne shahada oba n'erinnya Allah era nga nsembyayo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga naye nga sirinnya lya shiriki nga ate nneme kuva mu bulamu bw'ensi eno nga nninga ggwe era nsaba Allah akinkingirize nneme kuva mu bulamu bw'ensi mukwatagana omusamize n'omunaddiini Rama lwaki temukwatagana lwaki mulina enjawukana mukwatagane ku live yange eno Ebu Mukasa neeyazizza message etuuse munnange kati bekiruma bagende baffe Lama olaba wosula. Olaba wosula olama nga si mu bubi. Ojja kufuna obubaka kubanga obujjajja tusonyiwa naye nga sinabaako kyenkola. Obujjajja bugambe tebunsonyiwa era obugambe budde eri Allah yasonyiwa. Teriyo muntu asonyiwa okujjako Allah. Lama ogenda kufuna obubaka. Butya ssebo? Agenda kufuna obubaka butya? Agenda kufuna obubaka Lama. Obubaka nga buva mu bazeeyi. Bajjajja. Yes. Era obwo obubaka bw'anaaba abufunye ye nga ye Lama. Akole ekyo ky'anaaba ategedde mu bubaka. Lama, obubaka bw'ogenda okufuna, kola ekyo kyennyini ky'onooba otegedde mu bubaka. Tewali kirala. Obw'okupama. Anti owulira. Kati bw'ofunye. Anti owulira. Abasamize wano sinabalaba live eno njagalako abasamize abakkiriza mu by'obuwangwa bwaffe tebizanyirwako. Bigambe koma nnyoko. Tebizanyirwako nkugamba ebyobuwangwa byaffe. Ati ne Katonda tazanyibwako. Oba oyagala okakasa Firawuni engeri gye yakomekereramu oba Haruna bugenda osome mu bitabo. Allah ajja kuzikiriza n'amayembe go. Allah ajja kulamula n'amayembe go. Basamize tebafa mufa. Gogamba gwe tofa. Olaba ono omusajja yali yeyitaani jajjone yali tanaaba abantu gwe basinza gwe babakirizamu wallahi yamujjulula. Bujagali. Yali tanaaba bujagali. Olaba Allah yamujjulula gwani gwosinga ki bujagali.
Bujagali yaleta inagamba mbuyeta naba naberawo nga tanaba okumala emyaka n'emyaka kati gwanaba notawaza notawaza olaba Allah yatwala bujagali ate gwe laba nno yayogera embugo zivuddeyo bannange omuntu awedde leero jajjaddeyo senyiwala amagwanga saba Allah kulungamye saba Allah kujjemoyo saba Allah kuzze golokofu mugira ejjembe limu eryamama nabuzana mama nabuzana njamukuba oluyi Lwaki otyebola bajjajjaabo oyagala kuba bajjajja byebikinze Allah ye yantonda era nsaba Allah nzikirize nga ndi musiraamu nishada ku lulimi lwange a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين يا فتاه افتح الأبواب الرحمة يا فتاه افتح الأبواب رزقك يا فتاه افتح الأبواب العزة يا فتاه افتح الأبواب المغن يا فتاه افتح الأبواب الخير في الدنيا والآخرة اللهم إياك نعبد وإياك نستعين 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسلام كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أي الله وجتي وتكسوا وتكينجلز أمايمبي أي الله وجتي وتكسوا وتكينجلز أمايمبي getulabako ne getutalabako أي الله تكسوا وتكينجلز obubyo buli mu bantu bannaffe obulabika n'obutalabika أي الله تكسوا وتكينجلز obubyo buli mu majini amakazi n'amasajja أي الله تكسوا وتكينجلز obubyo buli mu bantu abakozesa amayembe أي الله تكسوا وتجembula mbwense nga tulina shahada ku nnimi zaffe eyo yemu ku Sara yasimbye okusabira baby day omusajja abaddakkiririza muzikiriza ey'obuwangwa ebyo ebigambo bibasembayo okwogerezeganya abawanyisiganya ebigambo ku live ya TikTok abagamba nti omwami ono akkiririza mayembe ekitali kirungi nga bamusabadde eri Allah kubanga ye mutonzi we baderi gwe ayi Allah mayembo gazikirize bate munango basonyiwe ayi Allah yamba jajjadde wali mwa mashaitani mulaba akatwe jajjadde okutte kyekyo a'udhu billahi minash shaitanir rajim jajjadde okutte kyekyo mu ngalo ebigambo byange biba bitono bikolwa bye bingi naye sangula alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zawji wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin
Eri kutejjembe jajaddeewo. Kati nabbi wa kuyambe. Nze nabbi tannyamba, njagala nkutereeze. Nabbi tannyamba, amayembe tegannyamba, Allah yannyamba. Allah yannyamba direct. Kati agenda kuyamba kali katulabe. Agenda kunnyamba. Akuyambe. Insha Allah. Akuyambe.